Tuli mu kiseera ekyokujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 69 era na ku mulundi guno tugenda kubeera n'emisinde gye tudduka ng'Obwakabaka gyeddukibwa ensi yonna. Emisinde gino Kabaka's Birthday Run gigenda kubeerawo nga 7. Nkubiriza abantu bonna kusooka okwetaba mu misinde gino, ate naddala ebitongole by'enkulembera eky'abakyala, eky'abasajja, abaana, abakadde n'abaliko obulemu. Abakadde bo bazze dda wano ne bagula n'emijoozi era bagenda kwetaba mu misinde gino. Ate emisinde gino tukoowoola abantu nga bwe njogedde, nyongera okukoowoola abantu okujja mu bungi nga Abbe Mukiibi bw'alanga, tujje tudduke emisinde tukoowe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.